Yes, okyali ku Red Zone TV nkyagenda maaso n'okubanga nkuwa nga bwe nkutegeezezza nti ngenda kuwa ensonga zino ebigambo bya Ballam Balugahara waliwo abamuzeemu njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Honorable Abdallah Kiwanuka kugambye ku listi y'abantu abakyaziddwa mu programu Parliament yaffe Made in Sereko Sebuliba be yakyazizza Honorable Abdallah Kiwanuka akiikirira abantu ba Mukono North y'omu kubali mu studio era naye ababadde mu studio era naye ayina byayogeddeko byenjagala okubanga nkuwa obiwulire bulungi nnyo gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV watona bakubanga osubscribing akkirira wansawo kikole tubeere nga tutambula Honorable Abdallah Kiwanuka ono abasinga obungi abatamumanyi njagala kubanga mbawe bitonotono musajja wa kibiina kya National Unity Platform akiikirira abantu ba Mukono North ng'omubaka mu Parliament yawangula akalulu n'obululu omutwalo gumu mu kanaana atenge yamuddirira yali wa NRM yawangula Ronald Kibuule ku kadi ya NRM Abdallah Kiwanuka yoyo gwenjagala okubanga nkuwa ayogedde azzeemu Minister Ballam ensonga zino zayogeddeko oba ze babadde bali mu kubanga bateesaako wano ku mukutu ogwa kya basanga bakyaziddwa Made in Sereko Sebuliba kakati Abdallah Kiwanuka ono ategeezezza Ballam ensonga ez'enjawulo zesigenda kubanga mwogerera wabula njagala mukuwe obiwulire ebigambo abyayogedde ng'ategeeza Ballam butya bw'alina okubanga akwasaganya ensonga eno okufuna obwa minister mu gavumenti ya Mwami Museveni gana era n'aba abamufaanana afuula gavumenti y'obote nga feesi y'ekibe ndowooza kyeki ekibe sijja kugamba nti ekisinga okubeera obubi nga eri agre byebikolwa ebyakwatagana n'ekiwamba abantu n'ebyokusiba abantu without trial ebyo nno byatwaliramu neyaliko minisita wa Mwami Obote gwe bayitanga Grace Ibingira yalinga minisita wa Justice ebiseera ebyo yali minisita wa Internal Affairs ebiseera ebyo era yawagirangako abantu okubasiba nga tebabatrayinze nga tebabatutte mu kooti ne bwabeerayo kasita ffe tumulina era gye byasembera nga bayisizza n'etteeka lye bayitira detention without trial kaka tusobola okusiba ne tubeera nga tukututte mu kooti kuwoza n'etteeka eryo bwe baliisa ne kenyini lyamutwaliramu Grace Ibingira ekyo ekintu ne kijja nga kiranda ne kigenderamu ne mu gavumenti ya Mwami Amini ne bakwatanga abantu nga babawamba abamu ne babatta abamu nga tebawoza era ebimu ku Mwami Museveni ensonga ziyayimirirako okulimba bakadde baffe n'okuba senda okuwagira olutalo lwe kwe kwali okukomya ebikolwa ng'ebyo kwali ebikolwa ebyokuwamba abantu okwali ebikolwa ebyokuggalira abantu nga tebawozezza okwali ebikolwa ebyokujingirira emisango ku bantu byebimu ku byalwanya Mwami Museveni era bakadde baffe ne bamuwagira wadde abamu baagaana ne baguguba nebyo yasobola okulimbalimba ne bamuwagira bo bakkiriza nti Mwami Museveni ebikolwa agenda bikomya kyewuunyisa nti ku myaka 39 down the road bukyanga Museveni ayingira mu buyinza ebikolwa byebimbi kyagenda maaso ate bassebo ne bannyabo njagala mbakakase ebikolwa bino Mwami Museveni akimanyi nti bigenda mu maaso era akimanyi nti bannansi bawambibwa era akimanyi nti bannansi bangi battibwa awatali musango bwe twali twakava mu kalulu ka 2021 himself Mwami Museveni ya owning up but kubanga twatandikirawo okulaizinga amaloboozi nga tunalayira na kulayira era tension yali amaanyi Mwami Museveni ng'alowooza abantu bagenda kwegugunga olw'abantu abakola ki abaali bawambibwa Mwami Museveni na owning up n'agamba abantu bange abo nze abantu bamwe abo nze mbayina abaana bange aba SFC be bakwatanga SFC ekiseera ekyo yali ekulemberwa eya Robing Dono obwa minister Muhoozi Kainerugaba yali akulira SFC era abajjukira obulungi ebikola bya SFC mu kalulu nze omu kubalooza ku bukaawu bwayo kubanga nagirabako ne ku Tale Center bweti yajjako newange bweti newamba muganda wange Male Musa era Mwami Museveni bw'amala okuowninga apo nti nze mbalina nti era tugenda nga tubata abantu ne batandika okugira nga bawandagala lwaki ngamba kuwandagala babakasukanga mu bibira ne bakasuka mu majaani ne bakasuka mu bikajjo abamu kwabo nagambako Medi nti bwe tuba twogera bino ebintu okukakasa nti bino byaliyo nsobola okubalayininga because nina bangi Male Musa bamusula mu bikajjo
ebya meta nabala bakajimu babasula mbibira nabala ba junior nabagenda nga babawandagala mu mbeere naye nga babatutaba mu kooti ebyo bikolwa Museveni yali yalwanyisa okujjawo naye malo owning up nti babalina bagenda nga bakasuka abo ne tutandika mu lutalo lwa kubajjanjaba era tubadde nga tubajjanjaba up to now. So bino muganda wange oluvannyuma waliwo abantu baffe bawambanga ayogedde ku kintu ky'okwokya enguudo era nakyo njagadde nkiitireko nze omu ku bebatwalako mu kooti nti nayo kyenguudo mu kwekalakaasa okwasibuka eruuka ne bantwala mu kooti n'emisango baagigoba n'okugigoba because nze nasobola mangu okwerwanako ne twanadawanako ne kwana ab'enjawulo emisango ne bagigoba kubanga gyali fabricated. Abaana abasinga obungi betwogerako abali mu makomera bakwatibwa lwa kwambala bukofiira newange era waliwo omuvubuka bamuyita Bashiri bebakwata ne bateekako emisango gy'okwambala obukofiira ne mbeeyimirira paka emisango ne bagamba nti muddayo ku report kubanga kooti ng'egigenda egipostponinga. So at the end of the day abaana bangi ne bakwatibwa lwa kwambala bukofiira ne batwalibwa mu kooti era mu kooti maasho ebbanga lyonna mwenna mukimanya emisango mingi egyakabaziguruka n'omulala gwawabirwa ndowooza honorable okuddiridde wa Ssempijja owakatabaazi bamuyita omusomesa honorable w'ebyenjigiriza mu gavumenti ya opposition erinnya li Sewungu naye yaguwaaba. Constitutional Court yagamba dda nti kimenya mateeka okutwala abantu ba bulijjo. Honorable Mulimu Manyoni adenja kwagala nnyo ku mateeka era owendi vis-a-vis minister byagambye era otuwe ekifaananyi wenjagala mbadde njagala nsooke nziyeyo view eyo then ngende ku mateeka nti kimenya Constitutional Court negamba kimenya mateeka okukwata abantu ba bulijjo okubatwala mu court martial. Abaana bano abasinga betwogerako babatwala mu court martial naye mwenna mulina okukimanya nti ssemateeka bwe yayimirira yateekawo ebitongole ebyenjawulo yateekawo DPP neteekawo IGG neteekawo poliisi neteekawo parliamenti neteekawo judiciary neteekawo n'ebitongole ebirala ebisobola okukolebwa bagambye nti UPDF ejja kugoverning wajja kuteeka lifuga UPDF noteekawo ne UPDF neteekawo police and what have you. Ne ssemateeka yakirambika bulungi nti mu kutambuza emirimu gy'ebitongole ebyo ekyokulabirako emirimu gya parliament tekijja kuyingirirwa executive ne judiciary. Ssemateeka akyogera bulungi mu article 128 buli omu agenda asome article 128 nti ekkooti bw'enaabanga etambuza emirimu gyayo ejja kubanga yeetengeredde era tejja kutambuliranga ku biragiro bya buli muntu oba muntu yenna oba authority ne IGG nabwe kityo bwe kiri ne DPP bwe kityo bwe kiri. Ebbanga lyonna tuzizenga wano tubagamba nti mwami Museveni bintu bya succeedinzeemu kwe kutta institutions oba ebitongole ebyenjawulo n'abiyingirira n'abiremesa okukola emirimu gyabyo mu bwetengerevu bwabyo. Era nzize ngamba w'ebyokulabirako bingi naddala wano mu kooti ebiri recent biri ku bya mwami Kale Kayihura eyali IGP wa poliisi. Mujjukira mu 2017 we bamutwala yatwalibwa mu kooti n'avunaanibwa emisango gy'okwekobaana ne bagaba emmundu ne bawamba abantu ne babaza Rwanda and what have you. Recently bamugjeeko emisango egyo naye bwe yafulumye bw'ati akaguli ka kooti mwami Kayihura mu kifo ky'okwebaza kooti maashi yamugjeeko emisango yeebazizza mwami Museveni. Sebo weebale nnyo kunzijjako misango mwebale nnyo sebo kunzijjako emisango kooti yebadde emuvunaana anti yagimuteekako oba ebeera state emisango gibeera gya state ani awaaba mwami Museveni anti kyo kiri kyonnyini kati bw'omala okugamba bw'otyo okakasa kyenjogerako nti mwami Museveni yafuuka dda state sebo bwe bagamba state the state bomali badde buuzaki mubuuzi sikumuzina wa minister omukulu agamba nti president si ye state naye akulira state ye president
kati simanyi ebyo bibiri byanjawulo obecho tachimanyi ebyo bibiri byanjawulo mwami Bumaali